Okay, twongera kubabuza kama chakula lwa rwagati kama yawazibwe nate abukeseza. Jennifer Furufiga nakangubi era yambadde ki overloche. Tetumanyi kyebuuza bagenda mu short call bakola batya kati bebanga yali densenene nga zitabuse mu lubuto bakola batya simanyi kintu ekyo bakijjamu senkubugonja kazaki nkivuddeko Bible yogera mu Zaburi 3:7 lwa 3:7 egamba nti olugendo lw'omuntu yenna lwonna lunywezebwa Katonda. Oshegede kati ovuro yange giveeko Katonda yamanya bw'obiyitamu. Katonda yamanya ntetenkanya temanju ngenzeewa nkoze ntya kubanga olugendo lw'omuntu lunywezebwa Katonda. So nolwekyo mbaganda bange nga wulidde nti olugendo lw'omuntu lunywezebwa Katonda tugenda mu mwaka twogedde bingi bibaddewo bingi abantu abamu tebanaba kuyingira mwaka buli lunaku abantu bafa abalamu nywedde omwenge mufuusa empemempeme ku makubo abalamu ogeregambo toliwe makindi omanyi gyenva omanyi okutuuka bano omuntu oyita muki enamba abamu bajja emmotoka bazijjeeko enamba Mukama Katonda nsengule makindi kati sikyasobolayo nze nsobolerayo ddala sijja kuvaayo ani gwali mukwasisa wampisa ajja abayimiriramu gwekole mujafira were Uganda nsi manyi mujafira werere njogera nga onyumya n'okuyimira n'emputa poliisi n'ekola n'ekutwala sana nga ntegerayo eganyi nga nkubira poliisi oba patro ng'ekonona ng'ekuyambako. Okay, waliwo story gyetunyumiza Jennifer agambye we bali kumba story eyo ebadde nnungi nnyo nemanya tiyinza okubayo omulala naye ng'emukutteko n'agamba njijjawa ojja jijja mu Bassekabaka ekyokubiri essuula ebeera ya 5 engenda kusomako awasooka wokka awo Naamani omukulu w'eggye erya kabaka w'e Busuuli yali musajja mukulu eri mukama we era wakitiibwa kubanga bw'oyo mukama yali awadde Obusuuli okuwangula eyali gye nayawangula yali sali musale era yali musajja w'amaanyi muzira naye yali mugenge kati babeera babuuliraawo yali mugenge babeera babuuliraawo beesiba nnyo ku naye naawe olina kyokola kyonna oli muyimbi muyitirivu omanyi okusinza omanyi okusoma ebyawandiikibwa oli injiniya musufu naye kiki ono nayeye egamba nti naye yali mugenge tuba tubuuzaawo tigwe ekigenge ekikyo kiri luddawa awo Abasuuli baali batabadde bibiina ne banyaga ne bajja mu nsi ya Isirayiri omuwala omuto awo namuweerezanga muka Naamani awo n'agamba mugole we nti singa mukama wange ali ne nabbi ali mu Samaliya kale yandibonye ebigenge bye awo musumba awulirawo bulungi naye mmanyi ndi guno omwaka mukama Katonda ajja mutwalayo one day ababuulire ku kigenge kya Naamani kuba kiraga our weaknesses ate akinyonyola bulungi nnyo our weaknesses mulambo w'ensi eno tuleke bitugwanira okukola ne tukola ebitatagwanidde kukola tweyitawo b'amaanyi nga tetuna maanyi kubanga jeno yajja nga amanyi bagenda musimbira n'ebitooke asinga eparedi nga bazimulindiridde bamuweereza bunkeddeko genda mugambe genda mugambe agende mu mbuga naganze omugga amazzi ag'ewaffe tegasinga. Such a beautiful story. Leero abaana nga bagolokose ngamba gwe daddy oba mami ali ku TV bagambe musome 2 Kings chapter 5 musome mu maleyo asipide manya bintu nanga Elisa muyitirivu naye ate neno mu 1 Kings Eliya naye nabbi wa maanyi nnyo nabbi wa maanyi omanyi ebintu ebimu ko bisinza okuva abantu abasinga mu bulamu bw'abantu ogezangako nnyo okubeera dependable nga wetsigika ngoli dependable eri mu bisinza okunkwatako mu byonna yono eyalineka nani eyalina Elisa oba eyalina Elisa omuweereza eyagenda mpola najjako oli bagambe bitwe sitona nokwevudde twali tulaba bazzukulu ba president Bible eyogera mu mubuulizi 12 egamba tuli mu misingi era ab'emisingi bakikola bulungi nnyo naye naffe tuginyumyako because sinaku za Gwanda ate kotambulira obulamu bwaffe bwonna nakugambe nkusomera ekyawandiikibwa kibadde kigamba
Bible egamba nti olugendo lw'omuntu wonna lunywezebwa Katonda. Lunywezebwa Katonda ya. Bible egamba mu Mubuulizi 10:2 egamba nti tokolimiranga kabaka yenna newankubadde mu kulowooza. Tokolimiranga kabaka yenna newankubadde mu ki? Mu kulowooza. Tokolimiranga omugagga yenna. Kubanga yaba kabaka mu omugagga yenna. Kubanga ebinyonyi by'omu bbanga bitwala ekigambo ekyo n'ebiine byowaatiro biri kisaasaanya. Lwaki? Speed nze kankubuliyewo. Nja kwogeza mazima n'okufumiitiriza. Osanga abaana naddala ababuyabuya oba bola abanyigirizibwa abagamba nti banyigirizibwa. Buli muntu alina obulamu bwayita mu bino ebintu byaliwo lwakuba ntegerayo yebisanga ebisanze etya. Ebyobufuzi byaliwo ne mu Bible ebyogerako. Era mwalimu obukulembeze. Ebyobufuzi bize bibeera abakulembeze naguza akatabo ka president ba Uganda bazabeerawo. Nabadde nawe nsoma nga kalaga ate ba president nyembe jabe nti singa jatusanga fate tetwandibaddewo. Maybe bandituyodde kirindi ne batuywa mu kiro bane batuteeka awantu okusina n'esaafe n'ebikolwa byaffe. Bible egamba nti tokolimiranga kabaka yenna. Tokolimiranga mugagga yenna newankubadde mu kulowoozaako. Osanga omwana oba omuvubuka ng'akugamba n'omubuuza akomadde okugenda ewa maama wo nanga tombulyamu wange yanzala mu kasajja akaavu yalekawo basebalamu tonyumiza. N'owoosanga nomugamba kati nga 26 tugenda mu kya 31 tugenda Kanani. Sigenda Kanani. Katonda sigenda Kanani. Nanyo omwenge ne yevulunga ne yeyonoonera. N'omusanga nga n'omukulembeze gwanga amupinga tamwagala amuvuma. Ensulo 3 zonna ez'emikisa ziri bbali. Ensulo meka? 3. Mu kukkiriza Katonda tagwayo. Bakadde be abaŋoola. President w'eggwanga akkiramu omukisa w'eggwanga ne gusasanira ensi yonna amuvuma era tamwagala. Ensulo 3 ez'emikisa ziri bbali gw'oli luddawa. Bayogera tokolimiranga mugagga yenna. Bebe kulu gw'ovuma tomanyi nti one day one time asobola okukyusa obulamu bwo. Kuba mugagga yeesobola ate ogenda kumugaana kulya. So nakyo tuba twogera ebigambo bino tetubyogera nti tuba tokyalinga. Just emancipate yourself. Emancipate from mental slavery. Abantu bangi mwesibidde mu buddu bw'endowooza gw'omanyi bw'olaba senko gwatudde gwe olina okutulawo bakitaawo yekino ekikazi bakyeta bata ku sooti leeta nnyo kaatuulewo oza wakisigwaliwo because tosaanidde toli dependable tosaanidde kutuulawo. So tuba twogera bina tubyogera lwaki tugenda tukuyinga 2024 abamu temugenda gumalako abala muli mu makomera nebyeko batukka kabanga lyawo olw'enneeyisa olw'ebikolwa byammwe olw'ebikolobero byammwe. Omwana yadde abuuza president mu State House munabamuli yamubuuziza anti bagenda bepikapika bano baba bagamba nze mumpe Museveni mumpe mumuyita bino bana baga batukana mbeera nabo bano bakutuuza mu maaso ga Museveni n'olemwa n'okuddamu n'omusolo ne gukuluma ne gukolema okufulumya. Okay. Sulayo twagala okuvaawo tugende. Yamubuuziza mbu muzeeyi basiba abantu. Naye Kajingo yabuuziza ekintu ekyo. Sula Kajingo yabuuziza ekintu ekyo. Waliwo omulala yabadde abuuza babadde benga babiri. Babuuziza president atudde. Muzeeyi n'amugamba wakola lisaaki n'amugamba ani gwe basiba. Tayinza bayaze emisango. Naye n'agamba ekyasinze okwogera nti ekinawulidde yamugambye naye awo okoze bulungi bw'ofuna obuzibu n'oloopa eri kuba kikwatako. N'ebino abava kuno ne bagenda ne baropera Abamerika ne baropera Abazungu tebajja kukuyamba. Naye report to the police, report to me, tujja kunoonyereza